Kale webali nyogera maaso n'okubanga otwegattako amanya agange nze Waso Emmanuel bala muli butya mbatumiddeko ne mbabuuzaako mbalamusizaako nnyo gye musinzirira nga bulijjo. Yes, Trust Media Uganda Waso Emma YouTube channel. Program ene kutuusibwako bannaffe aba Biva Organic Access Building Rubaga Road. Dr. Mukugu Mukujanjaba gendayo akole ku nsonga z'obujjanjabi zonna ezikwatako abasajja wake up call wali. Ate bannaffe aba Brands Shoppers Uganda abo bangoye z'abaana n'ez'abakyala. Era nga mama mira kutaina ngoye naku zino nja kumutala ku Brand Shoppers yamwe ku ngoye zezire ngoye z'abaana bonna ate mutamuwala oti bagenda muwe ekyengoye incha zijjayo ziri okakasa kutidde banga mukyalo yabana engoye za UK nnungi nno kutidde encha mwalawo engoye zagenda okwambala ku Christmas tuzijjayo ncha mwala wa Kayanja agenda kwambazibwa company ki Brand Shoppers UK ku Christmas eno era encha ngenda nabo sister wange babiri nga nasanyuka nnyo nga banyumye kati president bwe ba Brand Shoppers Uganda yeyambaza omwana we goli kadama oli eyo sindika sente omwana bamugulire engoye za Christmas okitegedde bulungi bange mukazi alina engoye za UK London ennungi nga togenda lusangasanga n'abantu balala okitegedde bantu abenjawulo bwe bati mu community betwetagira ddala ne banafa ba Pista 2 Cream abatunzi b'ebizigo bakola omulimu gw'amaanyi okubanga bajja kukola ku nsusu enamba zonna ziri ku screen. President otulaba nanti n'engugu yange nga bulijjo mwanattu otambula nayo ozaaga n'okusaaga abantu bafuuka ekitundu ku bulamu bwo nga babo okitegeera so bano abantu Miracle mama Miracle you know they became part of me bafuka bange bakumugugu era ebigaana nga nkuba ku ndulu ekisooka kyabena wotulaba wano tuva mu ddwaliro nti omukono ogulaba aguwanise alinga ali ku mutego naye nga ebino si kusaaga bino ava mu ddwaliro bava gumenya ne bagugolola bava kusala gwali gwakwatira wakola bwe guti oba kakiripo kayina simanyi mukono gwali bwe guti kati bwekubeera bwe guti nga gwekute bwe guti babadde balina ogusala muno kwe kuteekamu kano akawanirira kyokola kakati kano kana kati sebo kalaba nakagula emitwalo 18 gya Uganda nga kalinga akatono ennyo ku sente kidde era nebaza mama Fiina kuba namubira esimu nasooka nantabukira juzi nayomba nnyo jukira ina ensonga zimuluma ku mutima ku mama Miracle nemugamba mami nebonoovuma ono mwana waffe tolina kyakkola nasooka nyombesaamu eddakiika nga 5 namanga ngamba yeso sirimeka konzi zita sente nasaako emitwalo 2 kugula kana akantu kubanga basawo baŋŋamba nti bwetakasaamu ne bamuta addeyo nakwewaka bweririwo ligenda kuddamu lyegatti kituufu ate kituufu ekyo ate naye gwandibadde gumutawaanya nnyo kuba gwandibadde olwedde gwekuuta kyekyo nezo sente zaffe ziri wano kanebaze nnyo mama Fiina olw'omutima omulungi kuba omulimu guno yagutuusizza wano leka n'okuleka tulinga tuyomba Emma nedda abato abanyiiza nnyo magoze mami mulimu wagukwata kuyomba tulabe ekiddako mulimu wagugusi kituufu ekyo ate era kuba guno omukono gwali bubi nnyo kusinga nga gulinga guno gyonna gyali mufu so kitiibwa tukiddiza Katonda n'okwengera okwebaza mama Fiina nti omukama agaziye enfuna yo akugondeze abalala we bagambira nti biganye tuli mu COVID embeera mbi gwenga oli bulungi embeera embi oleme kulaba mbeera mbi yonna mu nsi ku lwakino kyokoledde omwana ono Miracle muganda wange era nasooka nenkwasaganyako kati akasimu kanvugira siinaamu nga nkalidde neŋŋamba kanjikube naawe n'olwanye nkugambye olwanye omanyi kyebadde nkola oluusi nkuba olaba abantu ebiseera ebisinga batunuulira biru z'eddwaliro ne mulimu bu transport naawe otambula mulimu okulya na biki so mulimu costs nyingi oyinza nozigatta mulimu obuntu obutonotono obwo bw'osobola okugatta nga businga n'ekintu ekinene gwe kyobadde olowooza okitegeera mubamu obulagalagala obutonotono obuki era oluuzi mbadde nga nkwata kuseneza obuyambi oba bwate obulala ninga makazoke ntoletoleko nyogereze kuzamirako webale nnyo muganda wange butalekerera mwana n'ekirala webale kubaleetako ku woofiisi yaffe eno
bade siza butabaleeta ng'embeera eggayega manyi backup yo nga nyina president wange ebigana nge simu ekola ki ngevuga kati kuno ogulaba ye gundi egenda osembayo guno ogulagwe weseruti kati eno ye bagite batya sajjali osembayo era bwetyo tugenda ogikola wano wazibu nnyo muganda wange natyamu era banga agenda kuba abeeyimuko kambuuze wo wali waawukana na wano wali waawukana muko wano mulimu okugolola engalo wano waliwo ebizibu bingi ebyokukolawo naye tumanyi tujja kukigusa 2022 nga mugokubiri awo kakasa tujja kukola sajja lino kitegedde bulungi kati mukulikeyo bannaye katono nnyo omulabye omukyala very stressed woman kulikayo embeera ebadde etya embeera tebadde nnyangu mukulike mu ddwaliro tuvuddeyo juzi wafunamu n'okutya ng'omwana alemedde mu kulongosebwa ka moment yako wankupira esimu ng'okaba amaziga kye kyali kibadde omwana sebo yalaziikidde mu munda ye ng'agalina okudde limususseeko obungi ddagala limususseeko bbanga lyamaze nga jjanjabibwe tino kisajja lye sebo yamala essaawa nga 6 ngali mukoma nga tanaddangu kyali kitya mirako bamutwala saa 6 ez'okumakya zagenda owera saa 12 nga tannabakomawo 6 hours towulira emboozi nga tetumulaba ate nga ne badokita tetulaba we bavaayo olwo nga beekubaganyako ebirowoozo batidde okubika luvannyuma nnyo saawa ng'emu twali tutudde ku mulyango gwa fieta ne bracing ne tuwulira mirako ng'akuba emiranga buki bw'ayagala maama we ne bamutukomezaawo batugamba mirako yalwawo okudda engudu twali engeri gye twali twavayo ewaka batugamba yali munafu guno omulundi tetwamuwa byakulya nga twali tulina bimuwanga addayo mu ddwaliro olw'okuba mwali mwagobaganyizibwa ewaka akavuyo ke babadde ennaku ezo nga babundabunda okubundabunda kubadde kwamannyo baali baava ewaka nga tewali kasente tewali kulonogezi gye mmanyi baavaayo omusajja ati yabagoba nagamba 10 nkutidde musajja yatabuka n'abafulumya banobona ababunzibunzi balefijji bali wano ngemaze yabafubutula n'omwana nga omulwadde okitegeera era nabadde atera kusula ku kyaki nga bano babeera ebyo mukyalo aŋŋambye asula pasita tom wano yesebo ate abo ne bagenda bamunyiigira nnyo bannayuganda baatabuka mbuki olw'okuba sente zaali zimubuzeeko $2.5 million ezatwalibwa banyiga envumo yonna byagwera ku nzono gyatabeera bantabukira emanedda mulimu muvuyo banjogera ebigambo bingi but had no solution kuba twagenda mu nsonga zino twazigendamu tewali kyakukola nga olimanyi okitegeera kasono lwekyo abadde ngawo nga yasula ku kyaki sasula kwongera bakomodeti nga kaseera keneno bapangisizaamu nengamba kakasyo kabajjanjabe nga bobitegeera akitegedde bulungi kati era n'okumutua kyobola bagambye nti teyalya bulungi omwana ogenda tuka mu ddwaliro kitegeeza alina abaana 2 naye talina waasula tewali kuba empeewo ya kyaki ngimanyi bulungi n'ekimu netikisiza tetusula mu kyaki munda nga tusulawo ku lubalaza nga bemumala okusaba baba bagamba mufume wabwe makyaki ago galaba tebakkiriza bantu kusula munda mu kyaki bayinza ozanyira ate kyaki si kwebakamu omwo kuba mubaamu singa ogamba abantu beebaka omanye abantu abali abeetagawo okusula okitegeera abadde kyatugambako nti kuwulirizaako wano katimu obadde ogamba otya nga mwebaka nga wetumala okusaba batugamba saavisi ewedde waneno tetusuza abantu tugoberera amateeka ga pulezidenti netufuluma awo wabweru ekiro embeera mwebase nga waliwo abasajja abajja ekiro ne babakuba emiggo abaki mbu babeera abasirikale mbu nabo tebaagala abantu basula ku kkubo kubanga bo muzikuba mufe muyinza okubeeramu abakuba bomu nkitegeera owulira embeera eyo so omukyala badde asula ku kabalaza n'abaana 2 lwaki tewantegeezaako owaye muganda wange bintu ate olusi si byangu nkolako byensobola wali badde biganye emisagala bali abantu bali eyo naye embeera si nnungi nankubadde bantwalaganya misinde nabo kanange ntyano basaba obuyambi so n'abaana 2 bw'obadde obeera nabo ku kkubaawo kabalaza emisana weebulizabulizaako ku kyaki kuba ekyo kisukkako okusaba
newebulizaako ku church bwe buziba ate toyina kubeerawo oyina okunoonyawo onaasula bambira bekiwale kirungi waliwo ekintu ekirala like abantu bagamba bawanyuma mamirako omukisa era ne batuuka ne bagamba nti bo bamukooma olw'embeera y'obulagajjavu oba okitegeera that kind of situation nti abantu bangi ababonaabona betuze tuyamba ne batransforminga abantu bambuuza ekibuuzo lwaki mama mirako eva ebibye bye bitagala emabega okitegeera olina atulya kuba mama fina njizo enejogera naye nangamba Emma just imagine sente zonna zempadde omwana omuwala oyo kale siganye zibaawo naye zinnuma kubanga bwenzimu abantu banyombesa banvuma nga mafina ngamba nti abantu bamuyombesa bamuvuma twali kusimu nga tunyumiro kati amaze okuyombamu kati tunyumyamu abantu banvuma bangamba kale oli mukuwa omwana milioni 2.5 bwazonona tebakusiima nakusiima owulira emmere eyo kyokka ffe tunoonya mitwalo 315 tukyusa obulamu kati abantu basalira omukyalo n'omusango naye ate ne batamanya mukyala ki gwe basalira omusango fomayi tuli bakkiriza era tukkiririza mu Katonda sitaani alina engeri gyakukwata n'akunyigiriza mu mbeera zonna tutunuulira abantu mu bayibuli nga Yobu sitaani yamunyigiriza n'amunyiga sayidi zonna abaana ne bafa by'obugagga ne bigenda naye nga alina omukisa gumu kwegaana Katonda akole ki sitaani waliwo lwalumba obulamu bwo n'akola effujjo lyonna abuyambi we bakuleetedde sente ne zibula obuyambi bwe bakuleetedde nga gwalina buli kizibu kyonna abantu bino babisanze mu nsi olwaleero tukitunuulira ku Mama Miracle nga ye nti weewaawo n'abamu mwejjusa lwaki twamuwa obuyambi yoyo yatayiga yatakola ki naye sitaani alina engeri gyakufunza mu bulamu nga buli kizibu kyonna kiri ku ggwe mwana we yatomerwa omwana we yasoma obubi mwaba talina essente owuwo gwe bagoba gwalwala nga buli kimu kyonna kiri ku ggwe kati abantu batunulira nnyo essente zino ddala ezasembayo bagamba enough is enough okitegeera neffe ng'abamanyi era abakkiriza nti omuntu asobola okufuna ebizibu eby'omuddiringanwa sitaani bw'atandika okukulumba ajja amaliridde so mukyalo ono akaseera kano kalimu kazibu toyinza kumulekerera mu kaseera kano abantu abaali bafunye ku bizibu ku nsi waswa busobola okukeera ku makya n'osuula 5 kati ngeza ku bizibu ebyangungu sente ne zikugwako ate n'oyasa n'ekintu ekyetaagisa sente gwatomedde mmotoka y'omuntu ebizibu bijja ekizibu ekirala kizaala ekizibu ekirala sitaani bw'atandika okusoomooza wano talekera okitegeera bulungi saabanyigira omukyalo ono olw'ebizibu nti kino kyatuukawo na kino kyatuukawo mumanye ffe tuli bakkiriza era abatunuulira ensonga zino nti yes Mama Miracle alina kino ekizibu naye ffenna tuzze tusoomoozebwa ebizibu eby'enjawulo kati olaba sitaani bw'atandika n'okuyita mu bamuyamba nabo era abasoomooze abanyiize mu ngeri ez'enjawulo bamugye kukubira eddala ekigo kati omukyala omulaba agenda ku kisenge okitegeera kuba kati omukyala bw'owulira nti talina waasula abadde abaana 2 imagine ono mwana omuto okitegeera noono omwana omuto ate omulwadde basuula kabalaza era emirembe bagifunyeko noza mu ddwaliro okitegeera ebbanga lyamaze ku ddwaliro kati mu mbeera eyo olaba sitaani bw'ajja atulugunya omuntu akwetooloola n'ababadde bakubeererawo nabo n'abateekamu ebigambo n'abaleetera ebibanyiiza wano mu kaseera kano ne mu mbeera eno twetaagamu abagaba obuyambi nammwe mwenna ababeererawo abantu abalina emitima emigabi okutegeera nti sitaani asobola okuzinga ku muntu ensi neefunda nga ye kyayagala kukufunza ggwe ng'omuntu sitaani mulaba edduka n'alaba n'abo abakugabirira era n'ateekawo embeera banyiige baawukane naawe ffe twali tubirabyeko sitaani nga yatandise okukusoomooza mu nsi eno gwatwaggwa bizibu waliwo n'abantu be bayita ab'olutwe nti oyo walutwe gwayomba n'oli gwayomba n'ono n'ebitali bituufu n'ebitali kuggwa era ne bitukutuukako otunuulira obuyambi osaka busaka akasente osaba kasabe naye ate ne kabbibwa mu mikono gyo bayinza n'okuwa omulimu ne guggwawo nga bakakwemployinga sitaani ng'ali mu bigendererwa bya kusiraanya okitegeera kinsanyusiza nnyo nti omukyalo ono mulokole era mukudduka nga talina wadda yadde eri Katonda okitegeera
amakubo mangi je yandigenze abamu mabaala gafuuka mayumba gaba malaya yandidukiddeyo naye yadda mu church so wano wenjagala okuwoolera bannayuganda tukwate ku ddimu lino ery'okuyamba omukyalo ono olwaleero omusajja yamugoba ye omusajja gyali omusajja amakaya gefunze yagoba bano omusajja yamugoba n'abaana babiri bafuuka balefiji ebizibu byonna ebyaliwo bawanyiga mu mbeera ki njagala okukugamba naawe kisobola okutuukako obuzibu busobola okuba nga si bunene nga buno ne mu mbeera yonna gye sitaani alina bwanyigiriza abantu be oli ku kyeyo oli ku kyeyo ebintu ne bijja kumukumu ne bikusoomooza omwana wa boosi wo n'agwa oba okyali ku ezo ne ssente zo zennyini ne bazibba ku akawunti sitaani ng'ayagala okukwetoolola akufunza kuba ekigo yembeera Mama Miracle gy'akola ki gy'alimu naye tuyimirire wamu awatali kusala musango kuba naye nga ndowooza kimu bwe bavaayo era eggulo kana akantu bali bakakola kati okumanya ebyensi bizibu ekyuma kino abakosusu saagala babulemye nga malososasoserema Mafina ze yampa nziwaayo kukosumba kubira esimu ziteekako bwemalo zibateerako omusawo ajja bamaze okukola akuuma omusawo ajja agamba Mama Miracle omusawo eyakola akuuma mulala kano akakwata omukono guti n'akola review mulala owa review n'abagamba ekyuma kye babakoledde kifu muddeeyo babakolera ekyuma ekira ono ankubira esimu angamba Emma bangambye ekyuma kifu nemugamba ekyuma ekiba kifuddeyo munda bakolera ekyuma adda munda bamugamba nti mulina okusasula sente z'ekyuma ekirala okitegedde naye tumaliriza nga ekyuma kyaffe kyetwasasulira kifudde ate ng'eddwaliro lyagala tusasule ekiki ekirala naye nga ensobi si yoono si ya mwana si yange si yoono wabula eyakola ekyuma erina kukola kya plastic yakola kya kisementi ndowooza olaba ensi omuntu obulamu bwabeeramu abafirigo bagamba nti omwavu lwakola apooyi enkuba lwetonya abaana babayimba oluyimba ebintu bino bize bibeera mu bulamu kati tuli mu kaseera ffe abakkiriza genda nasa akutwala empolampola nasa tuyambeko tuli mu kaseera ffe nga abakkiriza nga tugezesebwa wamu ne Mama Miracle okitegeera tuli mu kugezesebwa Mama Miracle ayinza okuba agezesebwa Katonda naye naffe tugezesebwa tutya tulina okumanya sitaani n'enkola ze sitaani asobola okukulaga omuntu gw'oyamba nti mubi nnyo gw'omuggyeko amaanyi nga ye kyayagala kwe kumukuba obuswanyu amusiraanyize ddala naye ngaffe naffe abakkiriza kozi teri muntu akeera n'awaayo abantu babeera ku online kuno babeera ku YouTube ne media platforms enzenjawulo n'abalala bali mikwano gyaffe ne mu contacts zaffe mwebali nabo balina ezaffe naye okuyamba kizibu nnyo kyobola njogera eri abo ab'olubatu abantu bambuuza ekibuuzo tine Emma omukyalo lwaki omwesibyeko owulira banfuma nnyo nga ate omuki naye kati kambuuza ekibuuzo weeteka emposition yange mbateerani obateerani mbateerani ati kyova kyenkugamba nti mulimu abantu tetuli balugana ne Mama Miracle tetuli bakika twerabaganye ku YouTube wano ntala kumwana wawe lunasa tulabaganye ku YouTube wano naye kati buli simu gyafu buli kyonna kyonna kizibu kye nafuuka walugana nafuuka wakika gyali kati bwankubira esimu mugambe Mama Miracle tomanyira okitegeera ye kati Miracle y'omulekerani ntulawo n'ensirika kyetuliko ffe Mama Miracle tetulina nsonga lwaki ye tumuyamba ng'omuntu kyetuliko kuyamba mwana okitegeera omwana ono alina ebimwetolodde alina okubeera alina okulya bifo nga tonatunuulira ddwaliro lyokka nti omwana ono bamujjanjaba naye n'embeera yennyini omujjanjabi abeerawa kuba batugambye nti ekyalemeseza omwana okuva mu theatre amangu poor feeding kyo tekibangawo mu bikyanzijanjaba mwana ono guno omulundi ogusembyeyo gwefuziza okufuna akavuyo era bakwatirayo ebiri esatu ne babeera mu ddwaliro nga bakubira kasimu nali kiki ekiriwo nti emmere eddwaliro twagidde naye ono tasobola kugikola ki girya nti kale ebiri gijja ogikoleki kati so nange entuuka point nempulira nga olw'ebigambo ebingi ebiri ku social media endaba perspection tumebandabira ne kati mbuuza myself muŋŋamba teriyo bantu bakuyamba balala benyamba bulyo tembalaba babalaba tebaliyo kati bano bomba tiikibwa ye Miracle yawonye
okonfuna nabadde ko nesbifu nangamba okuyamba is a calling kuva eri Katonda buli lwempulira nga bali okay to an extent nti nkwata sente oba sizange nenzimuwa oba nkwata sente oba zibadde za muntu mulala nentuulako kakati ninga wayekampeko kumirako onfuna so kati ekintu ekyo kindi wano ne solution nyina ntono kyokka nabavudde mu ddwaliro ngambya kanzirukirako ku president eno so that tulaba next kekasimu kenda kubiddako kituufu so nze nganze kyenjagala bannayuganda tutegeere nti omuntu ensi esobola okumunyiga nemuleetera naawe amuyamba obuyambi okumutamwa okitegeera nga ye sitaani ayagala amunyigira awo olaba omuntu omwana we atuuka okujja bw'ati toyinza kuŋŋamba essente nti zaabula era zisobola okubula okitegeera kyogamba waliwo ekisinga kino omuntu olaba asobola okufuna ekizibu bwe kiti ng'owakanya ekyesente okubula okuzimubbako so sitaani asobola okunyigiriza omuntu mu mbeera yonna naye tusigalemu obwa Katonda n'okuyimirira awamu n'omuntu Katonda kuba naffe atugezesa nti omuntu wange ono yesi mubasindikidde mu mbeera bweti otegedde nti omuntu ali mu bwetaavu mu mbeera bweti ebimusoomooza tebigenda kulekeraawo ate wano byakumusoomooza nnyo kubanga ali mu kaseera akazibu ali desperate abaana byakulowooza mwana we ayinza n'obwongo obutakuteeka nnyo ku ebyo byalina kukuuma so nsaba bannayuganda mwenna tuyimirire wamu okulaba nti tugusa omulimu guno ogwatandikibwa okitegeera bulungi so nze njagala kumanya Mama Miracle ye azzaako ki tulabe engeri gye tumukwatirako ekyo kibuzo kigenda wuwe kubanga tutuvuddemu talina wakusula alina abaana babiri takola next Friday tubuzeewo mu ddwaliro omwana next Friday agenda mu ddwaliro kakati ye nga Mama Miracle azzaako ki era ye kikyayagala ekyo oyagala ki as of now kubanga ekindeze wa Calvin obako n'abantu babasembayo gojjira akasimu nokakola ki nokakubira manyi bikusobedde era byakusobera dda naye omuntu oba ne solution n'ogamba kituufu embeera bweti bweri mbeera yataba yagaana ne ensi bweba enyambire mu kino oba neetaaga mulimu cause olina okubeerawo nga weerabirira ng'omukyala n'omwana n'abaana bo okitegeera nti wakati neetaaga omanyi nze nzikiriza nnyo ku ky'okwemployinga omuntu daani okwata okukola ki kuba tetujja muwa lubeerera okitegeera bulungi tubeerewo nga tujjanjaba naye nga naye alina kakola ki kayingiza kati bwe tuba tetunnagenda ku kirala kyonna Mama Miracle tusooke tumanye ye ebyensoma ye na biki byasobola okukola kumbeera muno mwali era ki kyayagala tuzeeko okuva kati tuzaako ki kati weddwayo liwedde mubadde musula mubadde munywa biru nga twagiteekayo nga n'akasente kajja kati what next nagala kusooka kwebaza bannayuganda abambeereddewo mu buno obudde babasunguwavu saba bansonyiwe kuba nange ng'omuntu sente nazitereka naye bulijjo bazimpa nenzitereka naye ku guno omulundi simanyi we byajja sente kukola kikuva ku akawunti kyesente kyatabula abantu Mama Miracle ne kati mpulira njagala kusooka kwebaza mami ate nga mbadde n'obubaka bwe obulala okwanjira mbutereka era byaŋŋambye okugamba nasimanyi na byakwogera kubanga bannayuganda banyiivu nnyo kyamazima g'omukisa bagutuwadde omwana bamujjanjabe mami akoze omulimu kagamba esawa zino sina kyakwogera Mama Miracle nembuuzayo ekibuuzo mbuuza what is wrong kiki ekigenda lwaki ebintu bibiguutaana kino nkibuuza gwe kati nkubuuza bubuuza nange simanyi gy'oba banaddukira wa Katonda buli kimu ekikwatibwako kiki ekyonooneka lwaki
what could be the problem? Katonda lwaki akubonereza sitaani bwe tuba tugamba sibaasi Katonda kati wano? Simanyi kibuuzo kizibu kyakuddamu. Sagala kupiringa okoze osiiwuze stress zikuluma ogenda kulala omutima okimanyi president okitegera kugantuuka n'ensoberwa kati singa tabadde kayanja ddala mbadde ngenda kudda oba mbadde nkuza abaisaabaze mbadde nzirayo ku kkubo. kati mbuuza kiki kyetwetaaga essaawa zino azovinabagala kiki kiba kikolebwa Calvin akolere ki amazima siina wakusula siina mulimu gwe nsobola kujjamu kyakulya kuliisa baana kubanga sente zebaali bampeereza okukola zaatwalibwa. tewali kyakulya budde buno tewali wakusula ayogedde n'ekyokumulimu kikulu yasoma kwenkanawa era biki byasobola okukola. interview eri mu mukono gyo kati wasoma kyenkana ki kikyosobola okukola? Tesasoma naye nasoma airdressing. ekyo kiwa kingambako bino byogendako mu classes ebyo tabirira yasoma okulongosa nviiri kitegeeza mirimu gyalejjaleja gyasobola okukola gino egyaffe gyabanayiki baffe bamutuwa wansi kuba kimenya nnyo okuyamba omuntu nga takola n'obuntu obutono ennyo abatasobola bwetuusaako n'obuntu obutono nnyo abatasobola bwetuusaako. omukyala gwenjanjaba eyo omulala alina HIV kale ekyo omukisa alina omudaala gwe nga yayitaga bwe tezimwongeramu sente era abantu bampaddeo kasente agenda okukiryalinga ebizibu kati oyo omulaba nga namusanza alina omudaala yagwenda capital mitono nga 6 naye nga waali atambula okitegedde yamukolagako lumu kati ekyokulya tewali ekyokusulako tewali tomanyi kikiddako mu maaso omwana webangamba yetaaga dressing wa buli lunaku yeetaaga okwambula nga bamubikka kigenda tonda sente nga meka ekyali lunaku ekyo simanyi kuba eddwaliro lyetubadde tudressingiramu libadde eri nga tukozesa emitwalo 2.5 kwezo mami zabeera nga atuwadde nga zenfisaako naye saawa zino kitegeeza dress up y'2.5 paka tunamuzaayo mu ddwaliro ndowooza okawulidde buli lwe bambula akantu kano tuzaako akapya 2.5 paka ebbwa lino erinawona wegattagattamu gye mitono nga 25 okumala mwezi okumala wiiki okumala ennaku nga 10 ahead of us kuba baddeyo Friday za 10 days okutegera embeera eriwo naye so kati kyembuuza ya agambye kyeyeetaaga owakusula okulya ali vulnerable nga atalina kyalina mu bulamu kuba kati bw'ogamba nti aw'okusula ye ne bwe tugamba tumupangisiza ennyumba anaagibeeramu ennyumba yokka nga tewali kyasulako byo byabirina biriwa byo ebintu byaffe byasigalayo mifaliso tebalina kyebatu byonna yabiremera wala okubyekka kukasimu bisaba oba wasalawo n'osirika simu teriiko simu yagijjako sajja buli kimu yakiremera nesimu yagijjako so kati aw'okusula olinayo gy'ogamba nti weewano oba oyagala nju wano koyinza ogamba nti njagalawo okusula kuba naluddeko ekyokugenda mu kyalo ye kikyayagala obudde buno wetuli akasente akandibadde ak'okusula nokkakuwaamu ogendako mu kyalo kakuyambeko ng'oli mu kyalo ennaku ezisigaddeyo paka tunesinkana n'okkuwa ennyumba esooka ofune opangisa kuba kati ennyumba egenda ne cost kuba kati bw'ogamba nti oyagala nnyumba nze nga mpita bulooka wange nga muga mu kyalo ono kola ki mufunire ennyumba nze nja gisasula yeebake naye ekibuuzo kiri nti sinyumirwa nnyo kuwa muntu wakusula nga talina kyagenda kukeera kukola ekyo kimu ekyokubiri ennyumba otunulira butunuliza ennyumba
naye mulimu ebintu ebibeera mu nnyumba ebisinga n'ennyumba ebbeeyi. Ennyumba ebeera mitwalo 15 naye nga mufaliso gwa mitwalo 18 olinamu ekitanda kya 3 okitegera ebisogeraho nga byakakati naye nga ennyumba ya 3 just kyova njagala yatubuulire ambuulire kuba nze gwayogera naye wa era kikyayagala muyambe kyaŋŋamba nti kyekino kyetugenda nakyo tulabe bulamu ate butandikira omukisa guliwo wano ennyumba nze neba terimu bintu njagisulamu ennyumba neba terimu bintu njagisulamu so ekyogenda mukyalo tokiwagira eri mukyalo wala n'amalwaliro gayo Miracle ayina dona kugulu tetumanyi oba abantu b'ekyalo basobola okudressinga ekintu kye bakola ayina nga bonogamba nti basala wano ne babikka wano bamusalako amagulu ago amaba gali paka ku magulu wowe atobedde ekyo nkyerabire tetumanyi oba basobola ogidressinga naye nze nsobola okwebaka ku mukeeka ennyumba we babeera bagimpadde ne bampa n'ekyokukola kati akakodyo akaliwo kategete obuzibu obuli we bagenda mu kyalo embeera y'omukyalo nti oteri agenda mulongosa kumudressinga Kampala ewali abadressinga ebiwuno kubanga bagamba alina simanyangero gye basala ne babikka wala ennyama so kati Mama Miracle kyagala kyekyennyumba ekyo kyo nkimaze ngenda mupangisiza ennyumba ku Kampala kitegeera bulungi ne bannange waswa nkyayagalwa ku nsi yamu ngenda mupangisiza ennyumba era ngenda yita buloka wange wano aveewo nga tufunye ennyumba gy'asobola okukola ki okusulamu ennyumba bagipangisa emyezi 3 nga bwe tunoonya naye ate saga tukome ku ekyo ennyumba eno mulimu ebigenderamu nze omanyi njagala nnyo okukola ne bannayuganda okitegeera ekyennyumba tetwetaaga ssente ngenda kumupangisiza ennyumba kuba abaana babiri toyinza sula nabo kabalaza okitegedde nga bwe tuyiye obulamu naye naawe alina omufaliso guleete alina ebulangiti gireete juzi mwampa ebintu ebikadde nembisimba alinayo ekintu ekikadde tetwagala nnyo bipya kubanga ssente oluusi zibamenyamu zibamenyera ddala kuba views eziri kuno singa buli alaba akontributinga wadde ne bwe ruba nusu 10 tusobola okukyusa obulamu bwa Mama Miracle ennyumba ziri 2 wano mu Kampala wakati ezitegerekeka oba ezisookerwako kati mu kitundu nga wano wembeera 2 era 6 ngenda giteekayo musasulire emyezi 3 ng'ali Kampala ajjanjaba omwana we ekyokubiri nammwe muleeta alina omufaliso alina bulanketi alina ebikopo alina ebisero mujje tuduukirire Mama Miracle kale ne Mama Miracle bw'aba yabanyiiza tuduukirire Miracle Miracle mulekwa naye alina waasula ajjanjaba naye alina waasula kuba busungu bonna buli bwani kati kale tuyamba ono bannange ono kuba mukyala ngambye nze bya kyaki mbimanyi ndi musajja mulokole awa Pastor Tom teri asula mu kyaki era service oluggwa babagobera bweru naye waliwo obuyumba obuli ebbali era mulijjo mpitawo nendaba abantu abeebaseewo gwaga mayumba ge bazimbawo ebbali kumbe Mama Miracle gwempisaako supiidi okitegeera so ekyennyumba nkimaliriza naye njagala tukwatire wamu tujjuze ennyumba eyo si bingi ebigendamu then ekyokubiri tutwitinga omwana gwe Mama Miracle lwaki okaaba kikyo kikaabya omanyi bangambako ekintu kimu okukaaba omuntu bangamba abanga akaaba tomusirisanga simpisa mbi bangamba omulekanga n'akawa obusungu nebufuluma that is psychological so nja kwogera n'okwongera n'emikwano gyange gimu twongere okukwatira ku Mama Miracle ate so omukyala akole ki afune wabeera kubanga kyono yeyingini y'abano embeera ye bwetabuka mujja kusanga Miracle ng'ali kasasiro obanga okitegeera ate nga nze omu kuba mu advise ne muga omusajja bw'aba akusumbuwa Mama Miracle ki ekiganyo Mama Miracle yazanyu mwami kabi omukyalo nalikomya ddyo kaaba so kaba tekuyinza mumuggwako gwe wandibadde mu mbeera gy'alimu
gwe weyandibadde mu mbeera gy'alimu wandikoze ekyo tuga neewunya ensi eno okitegera okaaba kwafuuka kitundu ku bulamu bwe mulimu abantu abalivinga mu maziga mulimu abantu abali mu maziga n'agaba baddemu kuva buto paka bukadde kirungi nti gweosobodde okufuna ku Mama Miracle naye eriyo abantu abalivinze obulamu obw'amaziga okitegeera asiiba akaaba asula akaaba okitegedde eno kyenakola mukazi yanjokera mwana wange lengera yonna gyentuuse abantu batuuse n'okunkoowa Mukama Katonda wange nanjokera omwana wange ye n'atambula nze nembeera mukuba n'abana Manange mpulira mbikoye kati nkole kibannaye abantu bankoye kati nze nzire bamusiba bano bannaye Mwami Kavini neyaziza bwetu bayinza n'ogamba oba ki kyennaba bannange sibaira Minogesira wakubasuula Malulimba nemberawo gwe mama gwe taata kati nze nkole ki naye Mukama Katonda tolowooza ku kyokwetta okitegedde Calvin owulira embeera gye tulimu bwabeera nange kweka for the first time osobola okulaba embeera okitegera abantu kye babansongamu engalo bulijjo omukyalo omulida agambye gwe mama gwe taata naye nga Emma kyabeera mama n'abeera taata omanyi embeera gye tubeeramu so katuyiye omukyala bamunoonyeza ennyumba ave wano enda teekako abasajja bangi ave wano kuba talina wakusula olwaleero lwennyini tujja kwogera ne mukyala wange oba alinayo omufaliso tumuwaaso kafune waasula ebisigadde n'ebirala tujja kubyongerezaako naye ngaekyo nawo kasita avudde ku kkubo kibi nnyo era kiruma nnyo mukyalo okubeera ku kkubo naye ng'alina n'ennamba zammwe nammwe mumumanyi n'agamba nti omukyala yanjogera omwana wange yantusiza ku bino byonna n'agamba omukyala ayina yagenda kyanza omukulu nemmanyirirwa yali alina obusungu tunulira yonna gyentuuse bannaye Mukama Katonda ku nsi kuno nze atalina maama nze atalina taata nze mbonaabona nze gwe bagobera ebweru nakola ki Mukama ku nsi kuno naye kati abaana mbasuule wamu nsaasire sagala suula abaana bange Emma mbonyebonye ne Miracle ate mami azimpadde bazitutte nange mu ngeri gye saategeera musonyiwe mami onsaasire nange saamanya nali ntegeka kukola saamanya sente ze zaakwata Mukama Katonda wange naye musasire ku guno omulundi ngenda gezaako Mukama mpulira bino ebintu mbikoye Mukama nkoye nange nkoye Emma nkoye okusumbuwa mbikoye nange omuntu omu omukyala mukono gwange abeera London yaŋŋambuza ekibuzo naŋŋamba nti Emma omukyalo yakubanya omulanga ng'ali mu maaso go ng'abaana bakutunuulidde balikudda mu mbeera ki nga buli kaseera balabamu abakaaba so kati tokyalina kyoyinza kukweka abaana bano of course ffenna twaliko abaana era ebyalinga bigenda mu maaso maka gaffe maka g'abamama baffe neyo gye twakulira twabirabanga so abaana tokyalina kyobakweka era tokyayinza kijja ku mutima gw'omwana oyina ono kuleka okukola ennyo okukyusa obulamu ne bubeera bujulizi ndi bakinyumyako nti ekyo twaliko mu mbeera bweti naye
twagigonjola bwegi toba twagivaamu bwetute kitegeera so Mama Miracle guma embeera nja kulwana okulaba nti tugitereeza kitegedde Alvin kyenebaza kiri kimu realistically buli muntu aba ne mukwano gwe naye indeed oli mukwano gwe obuzima obadde okimanyi nawe oli mukwano gwange twasengana mu ngeri yakusaaga naye gwe muntu asemba gwe nkubira essimu esembayo nga waliwo ekiganja abala tonvanga nzirukirira mu buli embeera okitegeera so nsaba tongera okukuma omukwano gwe nenkolagana ebyo era newebale nnyo okukyonkoledde naye abantu kwekasisana kyabagamba yeyo embeera ogyerabiddeko tetukolaze so fe abategeera embeera nze omanyi njagala nnyo okwogera point mu kaseera ate n'okukwata si byakwogera kubeera okwo kukomentinga na kukulitisizinga njagala nnyo okubaako kyenkozeewo nga sinajajinga mu mbeera yonna olwaleero ennyumba ngenda gipangisa ejja kuba mu mannya gange mazzi n'amasanyalaze nga nze abisasula okitegedde kitegeeza Mama Miracle mu bufunza ajja kuba mu mikono gyange bw'anaabanga ye mubi nze ajja okusooka okwogera nti gundi oli muki oli mubi bw'anaabanga talina mpisa era ndibagamba ate bameka wano wandeetera omwana wa mukwano gwaffe yafiira ebweru era nagambirawo nti ono omwana talina mpisa tetuyinza kumala budde nenzikwata nenzimowa ye mwennyini okitegedde bulungi so Mama Miracle nze amulina ngenda mupangisiza ennyumba tuyiye nnyo okulaba nti era n'ennyumba eyo ebeeramu byakozesa okitegeera bulungi kibi nnyo era Katonda akinyiigira nnyo gwe okubeera awo n'olowooza nti Katonda ajja kukola okuyisa mu balala ng'olaba waswa njagala nnyo nga tonnakola kintu kyonna osooke gamba naye nze nkozeewo ki okitegeera gwe okozeewo ki era nga tonnatandika kukulitisizinga nagamba nti kale komenti yo yonna nga bw'onaaba ogistatinze sooka contributinge olwo decision yo yonna ejja kuba ne value okitegeera oyombera kyewateekamu oba ekyo kyewali osupportinzeeko kyewateekako ettaffaali naye tulina mikwano gyaffe mingi gwe buli lwoba ng'ondaba ng'okimanyi nti oli mu contact book yange kinkwasa nnyo ensaalwa n'ennaku bw'oba tovuddeyo kunkubira kasimu nti Calvin Kayanja oli munnange naye nakulabye olina wootadde ettaffaali nganze munno nange nnyongeddeko okitegeera njagala nnyo tunuli kozi bantu batulabe bali batugoberera mikwano gyaffe mutumanyi n'ekibi nnyo mu nnaku omuntu okulaajana n'okubeera mu nnaku ng'okimanyi kuba n'abasinga okusaasaanya oyinza okulaba nga tebakola contribution yonna ate be basinga okukumamu okitegeera so nze omanyi njagala nnyo okukola kati Mama Miracle nze amulina twagala kulaba ntumukyusiza obona tumuyambire wano tumukwatireko tulabe ekiddako abantu bali wano e Kampala nga n'obugagga bwabwe tebuweza mitwalo 2 ninga webali okitegeera bulungi okitegeera ogenda wase okufuluma mukwabwe ogenda wa mama lwaki omumenya agenda wa maama we era omukono gwa maama munange gwegwo era omulaba yaddukidde so waswa obudde tuleme kubumala wano okuleka mukyalo olina gyojja okumusuza naye bw'oba tulina wakumusuza njagala ove wano nga bafunye ennyumba kitegedde katukiveeko ekyo webale nnyo kyonkoledde bannayuganda kyana kyabagamba sagala balimba byo byanzigwako Mama Miracle katuyiye ekiddako kati niyo soko kakkana mubeere bulungi mweraba